Success. just like a kumi mukabo kabakuya. Bagenze babazolo. Ate bali Kakafuna abalonzi bane. 10 mwenda ifa kasi. Mwenda rasika akafana nyika. agera kaya. Usangire. Ha? Kama siku wangu. Bangko kam jom media. Jom ko kam. Operator no kasama. Success. Baba kasi. Yes. Genweng sai rom ya kono grian ya. Wawat gina ni ontangi oge. Wage gina ge weng anga. Da pilot ari anima ni mwe ni bi. Achung kan ni bi ja. Madam. Let them yabo. Success. Baba kasi. Yes. Genweng sai rom ya kono grian ya.
Wawat gina ni ang changi oge wage gina nagi weng anga da pilot ari ya nima ni mwe ya ni achung kan ni dia Madam. Let them jago. Mulu cakap. Andanya ni ranario. Pacha gini pacha gini gitu dipiga meti ide. Baba just watu 10 mukabota wakuya. Bagenze baba zolo. Ate bali bayi kakafuna abalonzi bano 10 mwenda yefaka. Mwenda rasta akafana nyika. Agila kaya. Usangire. kana siku wangu nane bangpeyo kam media nane bangpeyo kam operator no kasa mwa nze Jabir Sansa kansala waffe addako nesimbyewo okubeera kansala w'ekitundu kino kya Kawempe 1 West. Nzikirize ntwala omukisa twebaza Katonda olw'ekiseera kye tuyiseemu nga tunoonya akalulu oyo kansala waffe n'okutuusa twagala okwebaza oyo kansala wafale mu kamera bamaama baffe abalonzi abatubeereddewo betusumbuye okumala akaseera nga tunoonya akalulu nga tubabeerako buli kaseera naye olunaku olwaleero olunaku olubadde mulindwa tuzze okusalirawo aba Kawempe 1 West mwe muli Kisowera Kalule ne Kate Farao. Ekyembi ekyamazima tugenza okutuuka we tulondera ffe naddala obululu obwaffe obw'abasajja direct cancer nga ebiriko tebikwatagana n'ebyo ebirina okubeera kino ekitundu bakiyita Kawempe 1 West tugenza okwekanganga obufaananyi obwasoose okujja abantu baffe abasooseewo nga bwabadde obwa Kawempe 1 East ate bebalese mu Kawempe 1 West kati ate bagenza okubujjayo okubukomyawo ng'ate ebifaananyi ebiriko ebikwatagana ebintu ebiriko message information yeriko nga tekwatagana eriko so kakati twagala okusaba abakulira okulondesa tuyambe okwasaganya ensonga eyo kuba tukimanyi Sansa bwe mala okuwangula wayinza okubeera walala nga batandisa okwekwata ku nsonga naye twagala okubasaba ensonga yaffe bagikwatemu mangu tusobole okulaba nga abantu baffe bagenda mu kulonda. Tukimanyi abantu bavudde ewala bazze batambudde abamu bakooye n'okukowa ne bagenda kati tugenda kuloozinga abantu baffe abadde bazze okusalirawo ekitundu abavudde ku mirimu ate baddeyo nga tebasobodde kulonda. Abantu bajja kulowooza nti no baalonda naye nga tebakoze eki balonza yazze okuteesakirawo obukulembeze manye ensonga z'abantu abawansi ate wekange nga bafunye olusizi so kintu ekyo kitwafekitinga nga ffe bakandidate simanyi bannaffe bwe bali bannanga abala bwe bali naye nze ndaba nga kitwafekitinzeemu tataganya ye bannaffe okukola emirimu ate naffe abagenda ndi mulonzi wa Mukalule mu Kawempe 1 West. Tusobodde tulina kulonda lw'ensonga tufunye okusoomoozebwa olw'ensonga nga zivudde mu byakwendezebwa gye tuli
buli batufunye ffe ng'abakalule zone bubadde bwa kirokole kirokole eyo ng'erina edalizi ng'eri Kawempe 1 East nga ffe baatuwadde nga badidde obwakawempe 1 West ate bo nabo nga babuwadde mu kirokole kati kitataganyiza okulonda kwaffe kwonna okulaba nga zigenda mu ssaawa 6 tunakulonda abantu badde beetanidde okulonda bangi batuvuddeko bazeeyo ku mirimu gyabwe olw'ensonga bwe twafunye tubadde bwaffe bwa Kawempe 1 West. Direct Councillor avuganya okukiikirira ekitundu kino kye bayita Kazo Ward Upper ku Nansana Municipal Council ku Kadia National Unity Platform. Olwaleero amaze okusuula akalulu kange maze okulonda era nga tulondedde wano ku Progressive SS okulonda okutwaliza awamu tanapusi nnungi ntono naye ndowooza abantu bali disappointed ne results ezasooka kubanga bw'otunuulira okusooka ebintu bituuka late ekyenjawulo ekiriwo leero baleese obuuma ate nabo bwe babuleese ne busooka bugaana okukola kati mu kugaana okukola era kitwalidde abantu obudde bungi kakati engeri olunaku gye luli lwakukola ate nga gavumenti teyalulangirira nga public holiday abasinga balemereddwa olw'obudde ne bagenda ku mirimu gyabwe naye tukubiriza abantu tebaggwamu maanyi abajje bakomewo balonde obululu buno obusigaddeyo kubanga local government kikulu nnyo ye muntu olonda omukulembeze gw'okolagana naye directly n'olwekyo tubasaba bakomewo balonde paka kalulu akasembayo nga nnya